Amanya Bampita Mpairwe Moses, Director wa Continental Junior School, erisangibwa Kiyunga, Mukono District, Bulijjo Village. Fenga ba Continental Junior School, ejo twafunye results zaffe za PLE ez'abayizi abaatuula P7 nga twatuuza abayizi 41 ntusobola okufuna abayizi 39 nga ba first grade, abayizi 2 bebagide mu second grade, nenga n'abayizi abo 2 aba second grade bayise bulungi kubanga wasembiyo ina 16 aggregates. Abayizi abasoose balina 6 bali 2 wamu n'abazeeko abo balina aggregates 7 bo bangi nnyo abo. Kakati abazadde tubategeeza n'eggwanga ddamba nti ffe aba Continental Junior School esangibwa Mukono tulina engero gye tujja nga tufuna results zino ennungi mu ngero eno nti abaana baffe balina abasomesa abatendeke bulungi nnyo ate abamanyi ensonga ezikwata ku baana bamanyi engeri gye babasomesamu bulungi wamu ne curriculum bagiyinterpretinga bulungi nnyo kubanga nze kennyini ali mu kwogera ndi senior teacher era amanyi kyenkola ne tiimu yange endala mu administration tuguroominga n'abasomesa baffe baba batujoyininze so that ne babeera n'obusobozi obumala okusomesa abaana ne babayisa waggulu nnyo nga results z'omwaka guno zafulumye. So n'olwekyo abazadde musobola okutwongera abaana amanya Bampita Mpairwe Moses, Director wa Continental Junior School esangibwa Mukono District mu Kiyunga Town ku kikubo ekigenda e Bulijjo. Ndi musanyufu nnyo era nsiima n'abazadde baffe abasomesa Continental Junior School ne community yonna olw'okutuwagira ne tufuna n'essanyu erya exams ezafulumye yesterday mu PLE eya 2025. Twatuuza abayizi 41, abayizi 39 bagidde mu ddaala erisooka, abayizi 2 ne bajjira mu ddaala eryokubiri. Ate nga n'abayizi 2 abo abagidde mu ddaala eryokubiri owasembeyo alina 16, kitegeeza nabo bakoze bulungi nnyo tiwaliwo kintu kyonna ekyatagaganyiza. So tusiima nnyo abazadde baffe okutuwagira, tusiima Katonda kubanga yasinga mu byonna okujja nga atubeererawo nga ffe nga Continental Junior School ntujja nga tuyisa abayizi mwaka ku mwaka. Kino tukikoze mwaka guno gwokka naye nga tuze nga tukikola emyaka gyonna. Era tuli basanyufu nnyo neera nti twafulumidde mu mawulire Bukedde yatuteese mu mawulire New Vision era masomero matono nnyo ge ntagenda kwogerako amanya gaago agatusinze, naye wano we tuli wonna Mukono North yonna na Kifuma constituency tuwali n'essomero n'erimu eryatusinze ffe abakulembedde Continental Junior School era tuli mu masomero 10 agasooka mu Mukono main. Amasomero 10 agasooka tulimu nga Continental Junior School. Kitegeeza nti ekitiibwa n'ettendo tubidiza Mukama Katonda kubanga ye alina obuyinza bwonna sugamba nti ffe tuli bagezi nnyo okusinga abalala, naye Katonda ndowooza yaze nga atubeererawo ebiseera byonna. Ekintu kino tukola results zino nga tuzikola nga ttiimu ya Continental Junior School. Tulina ne ttiimu endala ezibeera ebweru zetukwatagana nazo ez'aba senior teachers, naye nga tusomesa abaana kuviira ddala mu ntandikwa, tubayigiriza skills, tubayigiriza concepts bulungi nnyo nga curriculum bweragira. Tuinterpretinga curriculum eyatuweebwa bulungi ntukakasa nti abaana bafuna ebyo byennyini bye beetaaza oba Ministry of Education bye beetaaza bafune. So n'olwekyo that's why you see nti abaana baffe bayitira waggulu buli mwaka kubanga tusomesa curriculum ate tugigoberera kanabwala. N'olwekyo nga komiti ya Mukono eggwanga ddamba n'ebweru bw'eggwanga kubanga lino baliyita Continental Junior School. So mujje mwejumbire muleete abaana mu ssomero lyaffe lya Continental, tutwaliteekako nti lya Kiyunga yokka oba lya Mukono yokka, lya nsi yonna kusinziira nga bw'omuwulira n'erinnya lyayo nti mutuwa abayizi tugenda kubakwata bulungi, tubasomese bulungi, tubabangule mu by'empisa, tubayigirize balina okusoma nga gavumenti bwetulagira. So abaana bano bajje babaviiremu abantu ab'amakulu ate ab'omugaso eri eggwanga. Tulina ebintu ebitonotono ebijja nga bitusomoza nga ffe ab'amasomero bannannyini masomero ne bannaffe ab'amasomero amalala. Emisolo gavumenti gyetuteekako eyitiridde obungi nnyo
osasula buli kalondako nano kiba kipande ku kkubo okisasulira omusolo ate ng'emisolo giri waggulu buli mwaka bajja nga bagyongezezza ate nga otakisasudde wabamu penalties endala ezeyongeramu n'ebirala so tubadde tusaba gavumenti tukuba omulanga guno nti gavumenti atutunulemu nga amasomero agabwananyini basobole okutukendereza ku musolo kubanga n'akafiizi kaffe ke tukyajinga abazadde kakyali katono nnyo tukwata mu kasente oba mu buntu obulala bwe tulina okusapootinga amasomero gaffe ate gavumenti tetuyamba so n'olwekyo mbadde nsaba bekikwatako mu gavumenti batukendereze ku misolo gye batuteekako mingi nnyo mmaliriza nga nti mwesiga essomero lya Continental Junior School kubanga lyo buli mwaka lijja n'ambalirira ya school fees yo gy'oba osasudde ate ng'akafiizi kaffe katono $3,000 zenyingi nnyo ezadde nenge endala zijja nga zikirira wansi awo $6,000 gy'ekisulo omwana alabirwa bulungi n'alirako ku nkoko ku $6,000 egyo n'alya omuceere ku $6,000 egyo n'anywa obuugi nga bulimu amata kubanga tulina faamu ku ssomero so mutwesige n'abaana bammwe ebyendya birungi n'ebyensoma mwabirabye ffe baani abakulembera Mukono district namba ffe baani abasinze mu Mukono North yonna ffe baani abasinze na Kifuma constituency yonna ntugiza wansi nga ffe abakulembedde nga Continental Junior School so n'olwekyo mwebalire ddala abazadde okutuwagira mwebale nnyo mbasabira omukisa ogutaliko buyinike wamu n'abaana baffe abasomera mu ssomero lyaffe lya Continental nsigadde ndi Mpaibwe Moses director wa Continental Junior School mwebale nnyo mwebalire ddala Okay. Manya n'eddoboozi mpitibwa Mwami Waiso Samuel wane Continental Junior School nga nze akulira essomero lino nsooka okwebaza Mukama Katonda olw'ebirungi byatukolera nga ffe n'okusingira ddala okutuwa ekirabo ky'obulamu kikulu nnyo ekyo eri abazadde baffe eri abaana eri ab'emikwano ate eri n'ab'enganda bonna ekyo kikulu nnyo era tukyebaza nga ffe Continental Junior School nyongera n'okwebaza abo bonna abasobodde okutuwa abaana ate nga okusinziira gye twatandikira 2019 ne batambula naffe olugendo oluwanvu olwo paka olwayo kyonna nkyebaliza Mukama Katonda nyongera n'okwebaza ate bannamawulire abantu abatunoonyaako n'okusingira ddala Kingdom Television mwebale nnyo mwebalire ddala mutunoonya mu kaseera kano nga tufunye ebizaasi zaffe ennungi zino mwebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nate ebintu ebikulu ebiri wano bannange Continental Junior School bingi nnyo bituwadde essanyu n'okusingira ddala omwaka oguwedde abaana baffe twatuuza abaana namwomu abaana 39 ne bajjira mu ddaala erisooka abaana 2 ne batambulira mu ddaala eryokubiri ng'asembi alina obubonero 16 kyatuwadde essanyu lingi nnyo ne tugamba ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama nyongera okusaba gavumenti eyongere okuteeka essira ku bintu ebyokusoma naddala reading ng'esobolera ddala okuba obutabo obukwata ku reading yo kintu kikulu nnyo kubanga gwe musingi ogutusobozesezza nga ffe Continental Junior School okubeera ku ntikko tukikola tutya mu kusookera ddala tukikola nti tugenda nitubeera ne induction workshops ne tutraining abasomesa baffe abalungi mu ngeri ki gye bayinza okusomesaamu abaana reading ebintu ebisingira ddala okulemesa abaana ebibuuzo okubivunula obulungi kwe kusoma balemerera okusoma ebibuuzo nga tebabitegeera kale bituuka ku PLE ne balemera okwansalinga naye nga ffe Continental Junior School ekimu ku bitufudde ab'enjawulo nti abaana baffe basobola okwesomera ebibuuzo ate ne byabaanukula bulungi nnyo olwaba abasomesa baffe abalungi aba reading tulina okubeera ddala ku kibiina ekya baby class up to ku kibiina ekyomusanvu ekyo tukyebaliza ate nga n'okwebaza kwange kusingira ddala okugenda eri the top senator of the school ng'ekulirwa Mr. Mpaibwe Moses the director ne Madam Principal mbebaza nnyo nti banyambye nnyo okutambuza essomero lino bampa resources ezinsobozesezza ne bampa ttiimu ennungi ey'abadoosi benkolagana nabo ne banyambako ku supervisinga work ekyo kiba kikulu nnyo nti omuntu asobola okumanya nti waliwo ensobi wano ate n'agitereeza eri mu basomesa so supervision tools tuzirina zinyambye nnyo ezo resources zonna neebaza nnyo director wange omulungi yeebale nnyo yeebalire ddala nyongera n'okubeebaza
badirector okusinziira ku bibampa mu ngeri ya abaana okulabirirwa. Abaana babawadde emmere n'okusingira ddala abaana b'ekisulo. Abaana b'ekisulo basobodde okusobola okusoma obulungi n'okusingira ddala the spacious place mwe basula. Ebitanda birungi, dormitory ennungi, ba matron balungi, bakisa balina omutima ogwolabirira abaana ate n'okuteekawo omukwano eri abaana. Ekyo nkyebaza nnyo ne ba matron beebale nnyo, beebalire ddala. Nti ate wekituuka ku mata mu buugi ne banywa bulungi amata ago ne basobola okubeera nti ate basobola okuyingira kiraasi nga basanyufu nnyo ate nga abasomesa bebasomesa byonna babitegeera. Ffe wano nga Continental Junior School tulina ekyenjawulo eky'eddiini. Eddiini ekyo kintu kikulu kubanga ate abaana ebisinga obalemesa y'empisa. Omwana waba talina mpisa wekituuka ku kusoma ate awo tasobola kuyitawo. Newabanga mugezi naye ng'empisa talina ekyo tasobola kuyitawo. Naye kati ffe ate ekyo tukisalira amagezi mu ngeri ki? Nti tufuna abasomesa baffe abatrained naye ate nga babangufu ne mu by'eddiini. Omuzungu kyayinza okuyita chaplain. Kati abasomesa abo bajja ne batandika okutekinga through our children through guidance and counseling. Session ezo tubeera nazo once in a week ng'olwokutaano ne bababuulirira ate abaana ne basobola okubeera abakakkamu. Omwana tumuza ku layini katokozeseza muggo kubanga omwana w'ennaku zino ate omukuba ennyo nakyo si kirungi kubanga ate eyo eba corporal punishment. So wano ngaffe Continental Junior School corporal punishment tituzikiririzaamu naye tukkiriza nti omwana asobola okubangulwa ng'abuuliriddwa through guidance and counseling nga tukozesa abasomesa baffe nga chaplain akulira abaana abasabisa buno b'Essande n'abebaera nga basobola okubeeramu empisa ate nga bakula nga bamanyi nti Mukama Katonda yasinga ate ne bakuliramu n'omutima ogw'eddiini. So ebyo byonna tubikola wano era bye bituyambye okubeera nga tuli ku ntikko. Wetudda ku byennyambala ebyobuyonjo tubirina. Obuyonjo tulina waterborne toilets ate abaana baffe zituyambye nnyo okuba nti ku by'endwadde nedda. Ebintu bitewanyanya abaana eby'endwadde ebyo ne bibasuza nga ate si bali bulungi naye ffe obuyonjo kye number one. Twasobola okwemployinga abakiliininga essomero lyonna ne bakiliininga toilets ebyo byonna bisobozesa abaana ffe kubanga bali mu environment ennungi ebasobozesa okusoma obulungi era ebibala kati bye bino byemulaba ebifulumidde mu mawulire ate nga biraga Continental Junior School nga bwekoze obulungi era weebadde nti mu Mukono North esobodde okubeera nga yeetisse. Ebyo byonna tubikola naye nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe. Nyongera okusaana temujja kwejjusa kubanga ate ffe tulina core values naye nga number one is God fearing. Ebyo byonna tubiteeka mu baana nga bwe mbagambye ate n'Abayisiraamu nabo bayinza okugaa nti nedda ate ffe tetusobola nedda. Nammwe ate tubeerawo n'imaamu buli lwakutaano asobola okujja wano n'ayogerako eri abaana baffe era ne babatwala ku muzikiti ne basaala. So tekiri nti tukkiririza mu ddiini zonna so long as ziri are recognized by the Constitution of our Republic of Uganda. Nyongera okwogerako ku kya life skills. Life skills ezo kintu kikulu nnyo eri abaana kubanga tuyinza okusomesa omwana naye ng'omwana waafuluma n'agenda wabweru eyo talina kyasobola kwekolera. So tubeera ne sessions ezo ez'okusomesa abaana life skills omwana n'afuluma nti asobola okubaako ne kye yeekolera. Tulina clubs ezo nga zirina ba patrons abazikulira. Ebyo byonna bituyambye nnyo okuba nti omwana asobola okubeerawo n'asobola okukola art piece of work ate nga nnungi nnyo n'addayo ne waka ate omuzadde n'asiima. Tukuza abaana nga basobola okuzannya emipiira. Ekyo ekisaawe tubatwala wali community playground ne bazannya. Tusobola okuteeka abaana mu indoor games. Tulina nazo indoor games era abasomesa batraininga. Tulina ball games like volleyball naye temulina wano naye abaana bamutraininga ne babanga balina skills ennungi eziyinza okubasobozesa ate okumanaginga community nga bamaze ebyokusoma byabwe. Ebyo byonna lwaki tubikola? Twagala okukuza omwana ng'omwana ali all round nga siga nti ate atumbuse mu byakusoma byokka naye ate nga asobola okwebeesezaawo mu community n'abeera ng'asobola okuba omugaso eri eggwanga. Ebyo byonna tubikola nga tubyesigamya ku Katonda ate nga era yasinze okutubeererawo mu kino ekintu. So njagala kusaba abazadde mwongere okutuwa abaana mubaleete fees zaffe. Tulina fees payment policies yo nnungi nnyo nti omuzadde ojja wano ne tuteesa. Ziyinza okulabika ng'ennyingi naye ate bw'ojja ne tubeera ne dialogue tusobola okubeera nti tusobola okusalirako ne tugenda mpola mpola
nga tukuwa grace period ate paka womalayo. So ebya Continental Junior School tuwa ekyo ekisinga omuzadde okumwagalisa essomero ate ku ssente entono ennyo ate mu ngeri ennungi oba ennungamo. So tubasaba abaana okuva baby class paka ku kibiina ekyomusanvu mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kusembyayo obugambo buno nti tubeebaza mwenna abatambule naffe olugendo luno olulungi olw'okukuza abaana nga tubawa omusingi omulungi, era ajja kubasaba nti mutwongere abaana. Ekyo tubalayira nti nga Mukama ye mubeezi waffe tetujja kubasuulirira. May God bless our dear mighty Continental Junior School and may God bless our nation Uganda. May God be with all of you and for God and my country. Thank you for listening. Okay. Amanya nze Mrs. Mpaire Winnie, the principal Continental Junior School, omusomesa omutendeke naddala nnyo mu bya reading. Twebaza kulwaluza kisi zaffe ennungi yatuwadde. Tekwabadde kwagala kwaffe naye kwabadde kwagala kwe ate n'obusobozi bw'abasomesa baffe abatendeke naddala nnyo leeta waffe omulungi senior examiner ate ne HR waffe omulungi. Tusiima abazadde olw'ebyo byonna kusasula school fees n'okukwatagana n'essomero, era singa sibbo singa tetwatuuse ku kino. N'abasomesa baffe abalungi from baby class to P7. Abazadde bonna mutwongere abaana. Ekirungi kiri nti mumanyi Continental kyekola ate tuzze nga tukola bulungi, tukyakola bulungi ate tukyabaweereza. Tujja baweereza nga bwe mukyagala. Tweyanzege olw'otwagala. Mukama abongere ebisinga okwagala. Christmas Andrews nafunye aggregate 9 nebaza abazadde bange okunsasulira school fees okumbeererawo ne bajja bange okunsasulira okumpeerera obulungi. Subira kubeera